Mu kaweefube bw'okulaba nga bongera amaanyi mu kuyamba abantu ba Ssaabasajja naddala abo abalina okusoomoozebwa n'ebiwandiiko by'ettaka, ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board kyatongoza enkola eya kyapa mu ngalo eyagendererwamu okuyamba abantu okufuna ebyapa abawangalira ku ttaka lya Kabaka. Olwaleero ekitongole kino ate kyongedde ebirungo mu mpeereza yaakyo eri abantu b'Omutanda nga bano baliko enkola gye batongozza etuumiddwa Express Plan egenda okusobozesa abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka okufuna ebyapa mu kaseera akatono ddala. Ssenkulu wa Buganda Land Board omukungu Simon Kaboggoza yatongozza enteekateeka eno ku mukolo Buganda Land Board kweyongerezaayo enkolagana yaayo ne Housing Finance Bank ekkololo esobozesa abantu okufuna ebyapa ku ttaka ly'Obwakabaka ng'enkolagana eno yatandika mu mwaka ogwa 2013. Nga Buganda Land Board omulimu gwaffe ogusinga obunene kulabirira na kuddukanya ttaka lya Bwakabaka eriri mu masaza gonna agakola Obwakabaka. Tulabirira square mile ezisukka mu 1000 okwetooloola Obwakabaka bwa Buganda. Tetusobola kubeera buli wamu, tetusobola kuyimirira nga tuli ffekka. Ate tulina abantu be tuweereza abagwa mu biti eby'enjawulo. Eriyo abalina obusobozi, eriyo abali makkati awo, ate eriyo n'abatalina busobozi. Omukungu Simon Kaboggoza agambye nti mu nkola eno eya Express Plan abantu bakufuna ebyapa mu bbanga lya mwezi gumu okwawukanako n'enkola enkadde ey'okumala emyezi 6 era asabye gavumenti okukolagana ne Buganda Land Board okumanyisa abantu ebikwata ku ttaka kuba abantu bangi n'abali mu woofiisi tebamanyi bikwata ku ttaka. Enteekateeka eno tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali okwettanira okufuna ebiwandiiko kimu n'okwettanira okumanya ebituufu ku nzirukanya y'ettaka. Kuba twali twogera ne mukulu Maikono ne tukkaanya nti tukyalina omuwaatwa munene mu kumanya ebikwata ku nzirukanya y'ettaka mu Uganda. Bwe tunaakolera awamu nga tulina ebitongole nga Housing Finance Bank, bwe tunaavaayo ne tutambulira wamu ne gavumenti era wetusabira wano gavumenti etukume ffenna kubanga ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga omuntu wa wansi, omuntu munnayuganda afuna obuyambi obwo bwe yeetaaga. Kaboggoza ategeezezza nga bwe wakyaliwo okusoomoozebwa ku muwendo gw'abantu abalina ebyapa okubeera abatono, bw'atyo n'asaba gavumenti okukolagana ne Buganda Land Board basomese abantu kiyambeko okumalawo enkaayana ku ttaka. Ensonga z'ettaka zikwata ku buli muntu era ffe tukimanyi ng'ekyobugagga. Naye obuzibu tusinga okubeera nabwo mu ggwanga kwe kubeera nga abantu abalina ebiwandiiko ku ttaka oba ku bibanja kwe bawangaalira batono ddala. Ate nga tukimanyi nti ekiwandiiko ekyenkomeredde ekisingayo okulaga obwannannyini ku ttaka kyekyapa. Ssaabasajja Kabaka yasiima naawe obuukisa abo abalina ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka okufuna ebiwandiiko naddala ekyapa okusobola okukendeeza ku nkaayana. Ssenkulu wa Housing Finance Bank Michael Mugabi agambye nti bakwongera okukolagana ne Buganda Land Board mu nteekateeka eno kuba bafaanaganya ebiruubirirwa ate ng'era bingi ebituukiddwako mu nkolagana eyatandika mu 2013. Jonas Babawaire okuva mu Housing Finance Bank ategeezezza nti abantu abeetaaga okufuna ebyapa okuva mu Buganda Land Board baakubawa ensimbi ku kibanja mpola ate n'obudde obumala okukomyawo ensimbi zino. So tetwagala abantu beeraliikirire ssente zino omuntu wa bulijjo osobola ozifuna. N'abantu abali waggulu kuba mumanyi nti ettaka lya Buganda waliwo abali Buziga nga bali ku mayumba g'amaanyi ng'era nabo baagala okufuna ebyapa byabwe. So mwena tubaaniriza mu banka.